ayi Allah oberengo bata nga wasasema nabbi wa Suleiman wasasema mchenyanjo omujja mchenyanjo ekyali kimukutte nakakati bakulembeze bannaffe balaje na bali makomera ya Rabbi ayi Allah gwamanye ebitalabwa gwalaba ebitalabwa gwamanyi ddirwa mujja gwamanyi lwaki gyali tukusaba omuwandulo omuzze mu bukulembeze omuzze mu bafamire zenga bamulaba mulamu omwobulamu nyakabya amaziga tusabye wakati mu nkube n'okutuki yakola ya Allah muwongoleseze abamukutte ya Rabbi kwata ku mitima gy'aba abaddu abamukutte kwata ku mitima gy'aba abaddu bamudize obukulembeze bo ya Allah bamudize famire ze ya Allah tusaba gwasabwa tulajanira gwalajanirwa ya Allah ayi Allah fete tulina kye tulinanga abaddu tetulina makomera tetulina mundu tetulina bomu ayi Allah babalanga bemage ayi Allah gwe nanyini ntunusiza aba bakyali abalama bakutte bannaabwe baberango obakkakkanya ya Rabbi gwafula obukulembeze okubanga yebu ya Allah wabanga obukulembeze buno bwe bulese ensonga zino ya Allah obibanga bagala kifo kye ya Allah kibaddize ya Allah kubanga tetumanyi nsonga lwaki ffe bamusibye ayi Allah ffe tusabye gwasabwa tulajanira gwalajanirwa ya Allah bana abalamuzi abatula ku fayiro nga buli ajjaji goba nakakano no tukusaba batekemu omutima ogutuna mu fayiro ya Ssegirinya baberenga bamute ya Allah ffe tusabye gwe okwanukula kukwo tetulina kye tugenda kuddukira okujjako gwe ya Allah tusabye gwasabwa abaddu bakkiriza ya Allah fayiro baberenga bagita ayi Allah beranga otasa Ssegirinya tasa abaddu bo tasa banna Uganda ya Rabbi Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب النار يوم القيامة ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وتوبتنا ولا إله الأولين الآخرين يا ربي شلق لي صلي للسجلينيا يا ربي شدر صلي للسجلينا يا ربي شلق لي صلي للسجلينيا ربي لا يا ربي صلي للسجلينا محمد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا Allah wanolidde tunusiza abakiriza n'abatamukkiriza aberenga balamuzi bamuwuliriza in a lawful manner so mumbeewo bannakawempe tubakakasa buli omu gyali uzukuka kekiro saawa mwenda kwata musubbawa embeera y'okuvunda bigere ng'ensi eraba embeera y'okuvunda bigere ng'ensi eraba y'embeera tetugimanyi oba obugere empiso baazikubye mu bigere empiso z'obutwe zaakubiddwa mu bigere bya Ssegirinya Allah amwanukula ave mu kkomera agende Bulaya ajjanjabibwe. Tuze olunaku olwaleero twaluteekawo okuva wiiki ewedde ne tululaunchinga nti tugenda kukola okusaba kwa muganda waffe Honorable Ssegirinya oluvannyuma lw'embeera gy'ali n'ebizibu byali mu kuyitamu nti bwe baali bamukwata ku misango egigambibwa mbu ateeberezebwa okuba nti y'omu ku beenyigira ku kitta abantu ekyali e Masaka oba eky'ebijambiya okutematema abantu nti bamukwata bubi nnyo oluvannyuma lw'okumuwa beyira abalamuzi oba okumuta ate abasajja b'ebyokwerinda ab'enjawulo abaali muleeya nga tebalina byambalo bya uniform ne bateekawo embeera era bamuyisa bubi nnyo mu kumukwata okwo yakosebwa nti ayina ebiwundu ku mubiri gwe ebyenjawulo wansi mu bigere mu kiwato era ng'afuna omusujja ogulumbibwa n'endwadde ezimu ze tutannaba kutegeera so twateekawo olunaku olwalwaleero ne tugamba nti tugenda kusabira muganda waffe Honorable Ssegirinya ne abasibe bonna abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi okusobola okulaba nga bambi Mukama Katonda asaasira era nga abakwatirako abakkakkanya obulumi bwe bayitamu abayina ebiwundu n'ebisago ebyenjawulo abakwatireko basobole okulaba nga abasuusa era abagumye n'eyo gye bali bweppo n'okubasabira Mungu asobole okubasaasira bave emabega w'emitayimbwa.
tugendayo era tumuwuliza. Juzi twali twakavaayo ate tugenda okuwulira nga bamukukusiza olw'embeera gy'alimu ey'obuvune embi ennyo nga bamukukusa nga bamuleeta e Mulago. Bamuleeta e Mulago nga tebakkiriza muntu yenna, nga security y'amaanyi nnyo era ne batulemesa. Twafuna amawulire ago ne tusooba ne tugenda e Mulago, naye olw'ebyokwerinda baatulemesa okumutuukako. Naye wenjogerera baamuzizaayo mu Action Bay e Luzira. Amanya nze Bagonza Thomas, councilor mu Lukago Wandigia mu Kawempe. Olunaku lwe twasazeewo tulabike nti tuba ne special dua nga eyo yakulabika nti tuteeka obulamu bwa Honorable Segirinya Muhammad eri Allah amusaasire byayitamu byonna, era tusazeewo tugiteeke mu kibira muno olw'ensonga nti edduwa ezibeera mu bibira muno Allah awulira mangu omulanga gwazo. Embeera ya taasulewo taakeesa eri ku Honorable Segirinya, Honorable Alan n'ab'ebyobufuzi bonna yetuwaliriza okulabika nti olwaleero tujja tuteeke edduwa eno. Twasooka ne tugirangira ngenda kuba mu kisaawe ky'e Wambogo mu constituency ye, ne poliisi netulemesa ate nga twagiwandiikira ne tugitegeeza. Ne tusaba tugiteeke mu masjid y'Okavule ku Makere 3, era nayo bamasheeki b'eddiini ne batiisibwa kwe kusalawo tujje tugirombere we tuli wano mu kibira okulabika nti obulamu bwa Segirinya tubuwaayo eri Allah, tuwaayo abalamuzi abo balabe ekituufu ky'ensonga eno, basalewo awatali kutiisibwa, kubanga ffe tulowooza nti eddembe ly'ababaka abo kikulu, eddembe ly'abo abasibe bonna ab'ebyobufuzi kikulu nnyo. Ensonga lwaki tuze wano olwaleero like tuba ne special dua eno. I've decided as leaders, elected leaders of Kawempe and Muslim leaders or religious leaders of Kawempe to have a special dua or prayer for the Honorable Segirinya Muhammad, who is not well or who is in critical condition in Action Bay prison. This has come up after his rearrest, after court being granting him bail on charges of capital offences that he was charged with. And we as leaders of Kawempe believe that these are political cases because we didn't vote for a capital offender or criminal. We also appeal to the constituents of Machinde West, to the constituents of Kawempe North, and all other concerned persons to come up and at least stand against this impunity and this violation of human rights, especially during this period where the state wants to bring a bad law of no bailing all capital offenders. So we have decided to have this special prayer because we believe with Allah everything can be possible, and we believe that Segirinya will be free by all means. Why have you decided to bring the prayer in the bush instead of an established? We have decided to have this prayer in the bush simply because security has not been cooperative from day one, because we officially wrote to them requesting that we have this special dua in Mbogo playground, but they didn't comply or they didn't cooperate or they didn't respond to us. They just say that it is a political prayer that they cannot accept. We still requested to have it in a masjid at Makere 3, but still police threatened the religious leaders. That's why we've decided to have it here, and we believe that all these duas that have performed, like the KAMULALI dua, the salt dua, the red ribbon dua that we've had, have bared some fruits, especially when we have them in such a condition or such a place or location. Honorable Segirinya is in critical condition. It is believed that he is in ICU and recently was rushed. It was on Tuesday last week. He was rushed to IDI after being overdosed in Action Bay. And there was a lot of deployment. We could not even access him even after getting information from the insiders of IDI. He's in ICU, and it has continued to worry us as leaders of Kawempe and concerned citizens. And we appeal to the state to at least consider the health conditions of these parliamentarians, Honorable Segirinya and Alan, plus all political prisoners. Allah